Oga muganda wange. Nalabyo yabika n'abasajja. Babbi. Abasajja ba blogging emyaka n'emyaka. Bali mu $10, $200, mpaye ebisatu bitano kale afunye nnyo nafuna yakakaaga. Tiwali yali abaddeyo blogger n'alowooza ku magnitude ya $3 gaki ga $1. A respect, I deserve it. Yes. Nandi badde maaso ga president n'ensaba byange kamera, computer Lenovo, okiwulira, nsibye nasaba. I had a bigger picture for everybody. Era we naye ne bagamba ngenda ba president wabwe. Emyaka ena mbatereeze. Then ena mbakwasa obuki obuyinza. Je emyaka emeka. Odi ye yafulumye nakuwuliddemu nga naawe mwoli. Nga bagamba sima yebiki sente zamulemerayo. Sente zakulemerayo. Ekitegeeza kuzaayisima kwe bali. Okategedde emitwalo 3. Tebali ku ndala. Mezaya namukubidde nangamba waliwo 12 eziri different from ya 3. Agaga 3. Kati 12 gundi yawayalinze 10 ejo. Alamu alamayi. Soko tereze. Alamu. Ulida tewaliwo mitwalo 12 gye bayinza kuwa penge. Tegiriwo. I swear, nkubulya mu Sweden toyinza yingiza mitwalo 12 gya $. Tosobola. Aleeta abantu wonna ne Balamu muteekako ku caution. Nsiba million 2. Balamu aleeta. Bw'aleeta proof nti alina we yasindise mitwalo 12 gya $. Yes. Ne penge musiba. Wafulumya akantu konna nga yazifunidde kuki? Kuki? Obadde afuma nnyo omusajja. Kati tudde ku ssente nga zaayiseewa. Mu MoneyGram, mu Western Union, mu Sweden, emitwalo 12. Oyina ziquantifying, oyinza okuddamu ebibuuzo olunaku lulamba. Oziyisa mu Bitcoin. Balamu yakoze Bitcoin. Ezo mboozi teekawo perception nti tulina value nti Mezaya n'agamba ayinako 6 sijeezo. Yagambye ayinako 6. Whereas nyinza noteekawo nga nestabetting essente teyeekweka. Omuntu alimu emitwalo 12 ate tabulwa bbiru za mwana. Omuntu alina emitwalo 12 gya $. Tavuga mu motoka z'Abawalabu muza delivery. Nanfaaki. Bonna abantu mwagaye penge bamuza 12. Penge bamuweza mitwalo 12. Ate omuntu 12 kigula ennyumba mu Sweden egya $, n'ofisaawo ate oba okyabeera mu luumu. Kikyotegeeza. Anti era abeera mu luumu ye. Penge yagambyeko tegekana amaka g'omuyita musiru talina baana. Olowooza lwaki tabeera nabo ekiro mu Sweden njagala otegeere. Tebasobola kukuwa baana ng'obeera mu luumu emu. Kubanga buli mwana mu Sweden alina obbeera mu kisenge kye. Okitegedde ekyo? Kakati omuntu atalina nnyumba tabeera na baana. Omuntu atalina nnyumba taba na baana. Penge talina baana. Anti tayinza beera na baana kuba abeera mu ki? Mu kisenge kimu. Omuntu alina ekisenge kimu tobeera. Tosobola beera na baana. Ye system ya Sweden. Kati kitegeere. Buli mwana azaalibwa mu Sweden olina omuteeka mu kisenge kye. Okitegeere. Kakati kino kikulaga nti mitwalo 12 kigula ennyumba ayagala obba n'abaana be. Kitegeeza ku mitwalo 12 agulako ennyumba ya Sweden n'asigaza nawo. Kati emitwalo 12 tegyekweka. Saagala weerimenti waliwo omuntu akuweza emitwalo 12. So blogger bano balimba. Beja balimba zaali wano. Tezisobola mayanja nga simanyi. Nze am ears on the ground. Yeah. Tasobola wayalinga mitwalo 12 nga simanyi. I have ears here. Nkutereddewo nenkuwa. Mezaya. Bw'ogamba nti era yajjeene ku ssente Mezaya. Mitwalo ng'ebiri. Naye emitwalo 6 tagimanyi ssente mu Sweden because olina okutegeera omutwalo gumu ogwa $. Guvaamu emitwalo gya Sweden. Mutwalo gumu ogwa $, za wano ziri million 3.6. Neza Sweden nyingi mu mutwalo ogumu ogwa $. Kubanga nusu 10 olwa $. Guba mutwalo. Okitegeere. Mu Sweden wana sente nyingi. Yes. Kati emitwalo 6 egya $. Yadde alina okugyayo bando wetu yajjayo weebwe. Kaakati ODN eri kuki? Ekigendererwa kya ODN yafulumye bakutabiseemu kyabadde kiki? ODN eyo balina abantu eno mu Uganda abamanyi ku ssente ezo.
eziriwe asatu yes genda yogerako yenze yagoya kati besibako nti nno isima yakozesa amannya gaffe abantu baberenga baba balakwagameka ne gavumenti be confused egambe naye lwaki bakibeeruma begatte bejoyininge kwasatu ago naye ng'ogakola bwali bwongo bwange saabeebuuza yenze saateekamu linnya lya muntu yenna ngasaba sente naye ate nga buli muntu mwali kakuddiremu saateekamu linnya lya muntu yenna naye nga buli muntu mwali kwekwo okusoma kati bo beewaayiriza mbu nakozesa amannya gaabwe tewali wantu wonna wali linnya lya muntu nekibeddi yali yanneesibako tino ne mwana edda sebutoliimu kati kubanga Eddie agamba nti sente zino zakulema okusikayo kubanga azirinnyamu benge ne Mezaya balinnya sente ezo sente nezikulemerayo kiri kitya tebalina capacity tebali abamanyi mu deep government tebalina influence stopping a sente cause tebalina nakyagamba nga bazistoping kati mubuuze yagamba kyo zistoping nga government yagigamba ki nga yakubirani kubanga I doubt nti kubona kuliko ayina enamba ya Dr. Omona kusimanyi wakuliko ayina enamba za secretary ba president so kati wakubirani wuliriza muganda wange esente za kufuluma esente za kukola ki kakati bawo bategeddeko nti akasajja senga temuziyimbirira bajja tuuka bazikawe kaki nga kokka okitegeera ate ziri kumpi zigenda fuluma tompita omusiru zigenda fuluma naye ab'okufunako buli muntu alina okukola ekiragiro nti yenze mukulembeze waabwe emyaka 8 then beeronde gumugumu mbategeka nga we nategeka emitwalo ameka 3 kozi bo babadde ku igo nze gundi zekakensa zepenge zeritaki kagwa naye ng'ebyo newoobera ng'owulira ng'omunene ku gavumenti obakasiringanye teyinza kuwulira wabula the combination kyenakola neŋamba bonna abo tusobola oba streamline cause today Facebook is the new business atuko bakolera ebintu ebikola ki ebisinga okitegedde so nenfukirawo pioneer agent byonna ebitiwa nembifunira olwebyo extinguish egundi karakita zange ezansobozesa okukola ebyo byalema ababloga bonna benali nkoze ki bagamba omusizi wa langi ategerera atya inginiya ate ani inginiya Mezaya si inginiya ate inginiya kati ali ku baasi yavaayo dda by'amasannyalaze avuga baasi akompitinga n'abasomali okiwulira ebiri byagaana asoma biri byagaana yes asoma baasi kubanga ebyakuba ebbalubu bizibu abasanyalaze zikajja mukubira bwereere tasomanga kintu kyonna kyamasannyalaze teweeyita kyotakola ki kyotali inginiyuru we bamuyita mu Sweden oba olina okuba oyise mu secondary level ne university ebyo babiyita ground level fenna byetusoma tujja batusoma nga tuli bakulu benga agamba nti ebintu byokulya obusente obwo yetabyagala ali mu struggle tombulya nawe ebintu bya kisiru ate ofukamidde ku mavuuvi oyavudde kuzaawedde ku 10 just okitegeera sente meka zatutto gatayagala sente so oyo crap simulimu okitegeera oyo crap simulimu kubanga ali same person yakola video n'agamba ye sente azikola ki so it's up to his fans yenga webagala abafuulingi okitegeera semudde abagamba azirya semudde nayaga ate etalya semudde nayagamba ate simanyi zinzi ate semudde simanyi nkola nnyo so oyo boga stoko zisaya muba because I can relate who says what ogamba tolya sente ate 2 days ogamba ate bazikuweereza ate nziridde ate simanyi sigadde ku struggle good winking people kubalimba kati gwa mugobero gawo maama simanyi ayina basajja beggalira amaziga ne gabayitamu mu kisenge yes nze abantu they get to see me every weekend bantu babeerawa isima baganda bange abe Sweden n'ab'omu diaspora bonna bangambye lwaki babloga mutuswaza ino mu diaspora waliyo abaana abakola omwana yansindikidde ogundi akawunti ye nga kuliko emitwalo nga 3 eja corona emitwalo 3 eja dola ati wulira oli Mezaya n'agamba
nti biki tebalina ssente awana n'agamba lwaki mutuswaza babuloga mukoze ky'amaanyi okuweebuula abaana abali ebweru batalina ssente simanyi banaku bayoza tooyi simanyi bakola biki babuloga be bayasa abantu anti nabo balinde abayoza tooyi we bali banga bafuuse ba mugaso nga babamanyi beyond borders era naye ajja kutuuka yeesange mweno ki situation feno situation tetugiriimu nti tukasa omuntu fe tuwadde information nezisala borders neziyingiramu baki mu bantu netufuuka people of importance stakeholders katwe baba tulowoozawo gavumenti netukodiskasing emitwalo 3 aga dola oyo yakuweereza kalisiti ng'alina emitwalo 3 aga corona si kyekimu n'emitwalo 3 agaki aga dola yes kati atule mu his place teaba tuli mu modern world nizo banga mbera Sweden nenga ndi mukola deal Abu Dhabi yes so obwongo bwe buleme kuba static kuba yakera genda simanyi mu delivery simanyi mu supermarket kutereza nyama simanyi nza yaso ensi ya moving addagoyizo lowoozo kera okukola kwegenda okugulawo edduuka mu kikuubo simanyi ovuga train nedda waliwo atunda ebibumba by'abantu ng'atunda ekibumba emitwalo 3 gano galemedde kuki galemye kubanga president yali penge gwe basinga okwagala ekibalemeseza sente z'okuva ate penge noomwogerako mu office ezitegeera osemba busembi wallahi wallahi billahi tallahi sisobola kubanga abagagga bentuulamu oyogera ku kintu penge baba tebakyakuwadde ebyo byebintu bya penge binyumira ba sensationalism bana abali ku bakadama simanyi bani abali abroad muba bangi ne donizera abanabo ne bad black abana ki nabo abantu abovunanizi batebagala video zirimu kuwemula kuvola kuyisa mbantu maki maso ebyo babirekera sensationalism chovola video ya Eddie audio temujiwulira bulungi Eddie alina wagamba penge inti penge nze njagala sente ate naddamu namugamba naawe oyina abaana ne biruzi penge namuddamu namugamba sagala nzijukiza ki biruza ekitegeeza edimeza omuntu gwayogerako amukola ki amumanyi ng'oyogera ku mitwalo 3 omusajja yeeyambula mu 3 ku nusu kakaaga ka dola n'akola video n'asiita n'aweereza omukazi maama n'amuyita ki zawedde alina emyaka 4 tayinza zaala penge kuba penge alina 39 naye yali amuyita maama yes maama ku dola kakaaga kati oyo yambayo n'agamba nti tayagala mitwalo ameka mbebo nti sirya nnyama naye mpuuta mu supu ulira yes abasajja bagamba ekituufu okozesa mannya gaabo ntya kati bwenkola proposal neŋŋamba penge omusajja asinga mu Sweden penge alina numbers edimizaya simayoba ne kakensa emmeka tuli miliyoni 45 bambuliyeko yali akoze live n'abaako n'abantu miliyoni 3 gavumenti ebeere under scale njagayo video ya penge ina 1 million views gindage kati obwo muntu butono nnyo ku gavumenti eza nawe bulowoozaako nali wali nga baŋŋamba quantifyinga mitwalo 3 gamenyeemenye edimeza newe muwa omukisa oba penge atule mu maaso ga president ayogere ku mitwalo 3 aga dola aga quantifying tasobola quantifying kwe kumenyaamenya obalancing esente zigenda yes tasobola ne kakensa waamu yes pozi litakagwa yasoma abere naye kani kubanga okose dakiika ntono nnyo Faruku you need to be ng'oli ready mu mind bakuwa obudde buki butono ddayo olabe video yange gye nakola ne president edimeza otegeera oba osobola osengeka ebigambo ebyo mu ezo seconds zizokka ebyetaaganga omuntu kkiriza kyayina nga tuli ku drugs balina numbers well okitegeera naye nze ali organized bonna mu ekyo ne kakensa yes kakensa yali amiitinze ani yamiitinga ani amiitinga abajjolo isa abiri bazali miitinga principal wa ggwanga
Yes, Museveni abantu bafa banoonya Museveni babiriga Kaweesi simanyi bakirumira nga anoonya Museveni. Yes, okuteeka ku order ya president si kintu kiki kyangu banteekako nampa obudde yampa eddakiika nga president agaba eddakiika 2 ana nga mumenyeramenyeramu ezo ki sente ezo sente ze baliko teri buloga yali akozeko ene deal eri close ku $5,000 ejja $. Kati let them be humble low like an envelope bakkirize banneegatteko tujjeyo $3 ekyo kyenjagala obbagamba nkaffe ffenna ogamba babeere humble banneegatteko nsobole okufuna ezo ki kubanga nga we beeteekawo nti nno nakozesa bo okuzifuna ate in fact kiri vice versa nti without me teryajja zifuna. Yes, nze nga siri kati temujja zifunira ddala nga totaddeyo mutwe nga nze siriiko isima tebajja zifunira ddala nze gwe batrustinga. Yes, nze bwongo bwa ssente nze yazipulaninga nze azisacrificingidde bannayuganda ne baba babuuza mbadde wano okuva ki December abaseka ne bakola ki ne baseka kati time y'okujjula etuuse enseeka ezi zikoze eki zizze ensega naye tezaagala ze ziba zitwala sheeya ekola ki esinga nedda ssebo kituufu muzeeyo atya penge mu diaspora ne edimezaya talina kyamanyi kwabo abantu yenze yabulira Museveni nti ye okusogola okutegeera nti ebyo bya blogging kunze abamukuuma babimanyi babiraba naye president kunze kwe yategera nagamba bambuulira nti abantu baddeyo ne mukola malisi blackmail bambuulira bikola bitya naleeta ttiimu ye neleeta kompyuta nentandika omukola. Yes, nerandika omulaga nangamba peji yo bagiyitaani nenjimulaga nangamba nemugaa wano balayikinga bakome nangamba okay kati mufuna mutya ssente nemugamba tufuna obulango abantu bakulaba weba oyogera nga lyamagezi oyo natandika okuwa obulango nagamba okay ye naye obuzibu nti abaana babulamu gadget biki ebyo ngeri gye baweereza nangamba naye lwaki temwogera ku ggwanga bulungi tulina ebisolo tulina ensozi tulina ki byenkozego bamanyi nemugamba byonna bijja soboka ekitegeera naye twetaagamu ku nsako nga zoowa wano e Uganda tetutufuddeeko. Yes, nangamba mbawadde ensako ya $2,000 nga gwe mastermind. Yes, tewali gwe neebuuzaako tewali laba yali baseka tewalaba ku post ezinjerega nti balekalemedde olaba muzeeyi yayira kasembye kasiranye kati olw'okuba ebweru system nzibu nnyo bamanye $3,000 aga $. Kyekikola ki kyekitegeeza omutima gwabwe gubakuba nti akasajja tekakwata ku $3,000 akasajja tebakakwasa $3,000 kyekibatta ne bakubira balamu okiwulira balamu buuza balamu oba yazifuna oba okitegeera nawulidde ogamba nti yenna ayagala okukwata ku ssente is rotating around the grave kuba gino emyaka gy'olimu oli redi zezino ne bansiba abantu bagamba musajja bamusibira kituufu munsibaako ekintu kyeweekwatako Faluku tokkiriza genda otyo gino emyaka oli redi okukola ekintu kyonna ngugambe tojjaawo ssente ezo ku $3,000 kubanga newoogatwala nsitabako kyenkolera nfa atyataaka kati kirungi neerwaneko nga bukyala okitegedde ne bwogajjawo nesitabako kyenkola era sigenda zuukuka nja kufiira mu buliri so it is better ngende kutegerezewo nti kyekimu oba ngenda luzira ngende nenga ezisente eziriko kino kikutegeeza Faluku zero everybody you are rotating around the grave on that man. I've sacrificed a lot nvumibwa pisibwamu amaaso munkozeemu katuuni munyambudde munswazizza munangidde buli muntu ovumye don't do one mistake towepanga ku ssente ezo naye bazikuwa gamba kanzimutwalire gwe bebe kulonza omujjako mpenkoni eyo akwasa omutwe kamiloni yageze n'agijjayo waliwo levo takyasobola
gundi kawundo kasita wetta n'oleeta ama ng'omanya ate tokyayinza kuddawa kati bebe kulu mugjeeko empenkoni eyo so obalayiridde obagamba mbabuulira babeere hambo kubanga siri wa mululu ndirwedde okukolagana naki nabo naye ate saagala mugabana oleete lugezigezi kubanga teweepakirangako tojjangako tomanyi payini gyempiseemu tomanyi masimu genkubye tomanyi bwe nayita okiwulira zezo tanuulu until then omukulembeze w'eggwanga waali kuyita si yeyekka former prime minister n'akuyita businessman asinga mu Uganda n'akuyita CEO abasinga ne bakuyita tulinyumya nze ndi ku mitwalo agasatu gembaddeko Faruku emyezi gino musanvu Syria ambasada w'ebifo bingi naye kyenjagala okulaga ki sente ya gavumenti temala gajja kyokka black yavayo nagamba mumanja miliyoni bimeka gavumenti ekugamba quantify atalina accountability wakuba kalango kamu kati kabaliire kale tingisa kamera naye olwokuba teyabiinawo ne biba bifojale nesenga yabiinawo okitegeera nga yabiina nakozesa Apex nakozesa okitegeera quantify the money abagezi bali awo bonna abagezi ba Uganda baliwa sente ezo pegeta jayo omutwe edemeza yakakensa abeere hambo bitakagwa all combined babeere hambo ate banonde kuba president emyaka 8 gigweko mbakwase sente zino babawazaaki za kulekera okuvuma gavumenti za kuba nawulidde nti ekiremeza sente zino mbenga avuma nnyo omusajja ate omusajja ayagala mwenna baagala wamu mulekerawo okuvuma abawe sente mubeere nga muli hambu mukola mirimu abantu saagala bakulimbe nti waliwo omuntu gwe baliko individio esente si za muntu avuma president no esente z'abantu bali ku internet zikozesa positively kati nga babloga president watumulaze nga olaba music nga olaba border nti eno negenda fuka industry hence ki fourth tujiorganizingemu abantu ekifo ky'okuta video step z'okuwemula okunaaba ku live misguiding society babeere nga bali positive tubeere ne studio Amsterdam tubeere ne studio London tubeere ne studio Stockholm tubeere ne studio Norway ekitegeera kakensa aweereze penga akole ki Mezaya aweereze Isima akole ki aweereze tubeere mu line ne mainstream media ya Uganda ng'ebintu byetuweereza biyamba Uganda ng'ate tulinayo n'emikolo buli end of ki ng'omwaka guno pate y'ababloga end of year party eri Amsterdam oba eri Dubai oba eri okitegeera yes nga tukola emikolo tugenda mu activities endala okitegeera tugrowing nga industry tufune sako ya mitwala meka 3 tuzeeyambise okitegeera waliwo ayinza ozeewula nga yayagala shippinga nga jaziza nika interest akatono basically sente zaali zakukozesa ng'ensako zibawa wano e Uganda so si bloga si kinedda ne mu kufiirwa ng'omuntu afiiriddwa bloggers community fraternity tulina okuvangayo n'obuyambi kuba ffe tusomesa suki society omuntu waba afudde mu Amsterdam oba mu London nga tugamba bloggers association okitegeera ffe nga ffe okitegeera president waffe ow'ekitiibwa All Access Isima asazeewo n'atuma okiwulira Mezaya oba Penge atuuse ebbaluwa y'okufa n'obubaka okiwulira nga gavumenti wola Museveni atuva balukuuza so nga yegwe president ng'osobola okuwandiika ebbaluwa nenjiwa Mezaya nemugamba kati Mezaya agenda onkiikirire nowe waliwo omuntu yakoze eki eyafudde azi blogging fraternity tetutuusizza ababugo gaffe n'okusaasira omulambo gudde Uganda tukontributize 6 otyo yes omwaka ogujja tugenda kubeera mu Amsterdam tugenda teekawo awandiika ebbaluwa n'ogiwa Penge nenjiwa Penge kakwatagana ne baliki kati mutegeke tubeere n'omukolo omwaka guno tebalabanga abazalawa tikati awo munaakula kaswaneyo ego tokula you're not growing nze I'm talking about an empire I'm not talking about one person Isima yes
bino byonna ani pulezidenti wammwe abatwala anti yenze asibalekatu naye yeye Benge ye kadino okukaminga down naye teri ayinza ba president nga talina budget. Sweden tulina okubaayo n'omu akwasaganya Sweden. Kati Sweden tulinayo abantu babiri. Okay, wane e Kampala tulinawo ggwe. Nze ngenda ndi beyond borders ngenda anytime okitegeera naye kyegamba ako gonna amatwale omanyi lwaki tusobola kwefuga tewali ayina budget nga wolaba bayikibenda ne sindi kye balimu tebalina budget kati tetulina budget kati egamutwala 3 ne woba toyagala nengafuna bugenda okukya nga yenze president nga bala bonna basayininze era aganye nga yekaasa okitegedde kati bonna bagagala ne Mezaya ozaagala ayagala kufuuka ki president wa bloga kubanga era ga pioneer kati akwatasa pioneer kirala ne ku proposal bera pioneer wekiwulira tukyali ku gundi John speak pioneer ye Mezaya kakati ne Mezaya ayagala okukwata emitwalo agasa asinzire ku budget abeere ki president ne penge agaga asinzira olinga ngamba nti senga asatu gavaayo bwegati abantu abo banosobola bafu basi okwereta asooka yepenge wallahi ya Mungu mfune emitwalo asatu ate gwe omumanyi nze mumanyi nze mumanyi ebyo byabulimba ebyo byonna yabitegedde waawa gwe yavuma emyaka 10 ndete video zozirabe wa mulodi musajja wa bebe kulu oli wa bebe kulu nawe n'aba people power tebamutrustinga nze nkubulira n'ofuna emitwalo asatu penga ayinza okwegatako agirawo ku olwo ne live ne tukolerawo yasooka nosooka penge tali nkutidde kati ate gwomanyi penge nze amumanyi ne ku airport yanjimirawo ayinza okuwa hard time yes oli president wa omuntu yenna ayinza okuba akuwa hard time okuleeta ye penge kuba ye musajja wa Bobby tasobola siba yamanajja nze ntulabolinga ne penge embeera ne penge kati nowulira gavumenti yayagalako omuwase miliyoni ebyo gavumenti di wano nga bagenda mu trek Mzee Museveni yali amuwa miliyoni ebyo n'azigoba nkugambe example twale no offense penga ayina abaana era omulaba n'essanyu n'abaki n'abaana be ultimate goal gyayagala mu Sweden kufuna nyumba ya bisenge basobole okujja basule bazanye babeerewo neki n'enkya Sweden tebakuwa baana nga tolina wabbateeka babawa maama waabwe okitegedde kati kino kikaluubiriza nnyo abaddugavu benna ababeereyiwa e Europe wawe ozaala muzungu yayanguyibwa ofuna eki ennyumba kati golwawo nga tolina nnyumba tosobola baana baki kati n'olw'ensonga eyo penge tayinza gaana miliyoni 3 kuba bimuwaggala nti abaana be kyekintu kyayagala mu bulamu enga woowulira abaana be bwe bulamu bwe so babawo emitwalo gyammwe mwetereze batuwa 3 agalika era yabasookerawo aŋambirawo wayiyiza boys penga aŋambirawo wayiyiza baba bali tayiyala ne bameza bona bafuna omuki omusaala naye dino twogera ku mitwalo 3 mingi yes tovola bawo kirawo omuntu let nobody right oli ne bwazikuwa gwetambula butambuzo ozindeetere oŋambe bazinkwasiza naye nze nenzigirawo wawo otogirawo I will find you gwonoomanya ebinaddirira